byonna munaye. Kasoli Juma Sero ne Jambogo wano. Naye olunaku lw'eggulo nayiseko mu bitundu by'e Kamwokya waliwo ekkubo lye bayita Kanjocha Street. Oba olimanyi liva wano nga kwa Acacia Mall bweriti ne ligenda ne lifuluma ku Northern ku Lugogo bypass. Kino oba ekiri wali simanyi nakumakyo kandi waliyanye university waliwo university eryawo naye ebinnya ebiri wali omanyi nga tunaatera okuleeta ebitooke namwe tusimbemu so KCC etuyambe ku luguudo olwo oba oli awo nalwo okubanga nayo tuyitayo ssebo nga tunoonya amawulire ga paalo ssebo tuyitayo kati fe buli we tunaalaba ekibi tujja kyogera ku paalo paka bwe banaawulira Ajali Sharifa Buzeki tuyambe eryekubo nalyo likolebwe ssebo abasukulumu tubategeeza naku z'omwezi 26 omunyankole gwe bayita Natukunda Jamila atulinze nga ne Yusufu naye bamulindidde okwo yakusomera ku Abdurazaka mukwano gwange Samanda Abdurazaka ali mpijaawo nebogere Musa ali Kalambi n'abasukulumu bonna ssebo. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abadde Kasoli Juma muganda wange Takia nansubuga obubaka munange buzzewe balinyo balire ddala Musa Walusimbi obubaka munange bwazzewe balinyo balire ddala ono yasindise emitwalo 5 bambi Hafsu Allah akuddizeewo namirembe Hafsu Allah mukwano bambi yaba akusiima Hafsu Allah akumalire munange Kasule abasiyabe munange Allah webale kulaba nti ate munange osindika Allah akuddizeewo ku Lusuumu Namatovu obaka munange bwatuuse Fatina Mutete obaka munange bwatuuse webale nnyo webalire ddala muganda wange Abdul Rahman Kintu munange Kintu obaka butuuse webale nnyo Rahma Natabi munange Rahma obaka bwatuuse Lukia Nambatya obaka munange bwatuuse webale nnyo Lukia Mariam Katamba webale nnyo munange bituuse ebintu ku Lusuumu Nasuna munange Nasuna webale nnyo webalire ddala Smith Tawfiq mukwano nawe bale kulaba nti atotuwa ku sente Namanda Rashida nga bulijjo munange obaka munange butuuse Sara Najjuko webale nnyo mukwano Sara Najjuko Abdul Mwanje munange Mwanje obaka busobodde okulaba nti butuuka onakoseza MTN ne munange obaka nayo wa mutwalo mulamba butuuse Mariamu Nasozi obaka munange Mariamu butuuse mpola mu mbeera yonna webale nnyo ddala mukwano Mariamu obaka butuukidde ddala Abasi Kiberu Abasi obaka munange bale butuuse nabwali Umaru Haruna munange Haruna obaka butuukidde ddala mpola mu mbeera yonna Nakato Mayi munange obaka butuuse webale nnyo webalire ddala onakozesa MTN naye nawe munange obaka butuuse mwebale nnyo abasobodde okulaba nti ate musindika n'abakyasindika katugendeko mu kanyumira ate kali mpola wakati nga ngenda kulaba nti era nsigala mbasoma munange bategedde omulanga nosobola okulaba nti ati tuli mu kuzimba Masjidi Jamba njokya kyonjokyeza kyonna tuli mu kulaba nti munange tuzimba Masjidi Jamba ku simu 0777 abali ku online mu njokya kyonjokyeza tuzimba Masjidi Jamba 0777 11 7 23 oba 0777 11 7923 erimanya Gasozi Muhammad Haruna munange osaako kyonna kisobodde okulaba nti ate oteekako ate Airtel eri 0706 74 7 ena kulaba nti ate enkoona kulinnya lyo wano maaso awo 0706 74 7 erimanya ga Pearl of Africa Radio biranga ate no mukwano osaako kyonna kyosobodde okulaba nti ate oteekako kulwa Mukama Katonda. You're in the mix. Mawulire ku mawulire all day long. Okunoonyereza ebyaliwo oba ebiribaawo. Yo. Bwino. Munamasaka. Yusufu Muhammad Kinobe. This your boy, right? Umuzirandiga. Yewunyisa. Here am I, another
Okay, ali ku Pal FM mukwano wena ali kukula eri omuntu wa bulijjo mpola mu mbeera yonna mu ngeri emu oba endala ebali kulaba nti ate nno mukwano obikola ebali kulaba nti ate nno munange wasalawo n'ogamba nti nze Eva mba ku Pal of Africa Radio Eva munange n'ogamba nti kambikole Chemukola kirungi nnyo osobola okulaba nti ate mwekuumira ku Pal of Africa Radio nabagamba nti abeera ku Pal munnange naye afuukira ddala mumanyi abeera ku Pal naye afuuka mumanyi owa ddala mu mbeera yonna mwebale kulaba nti ate bamikwano mubikolera ddala mwebale kubeerayo mpola mu mbeera yonna tugenze mu mawanga gali ag'enjawulo tugenze mu mawanga gali gennyini muganda wange ampuliriza abasajja wakati nga buli mwali kulaba nti ate abasajja beemaze eggoga abasajja nakugambye olunaku lwajjo mu bintu bino Trump byayogera mu mbeera yonna wakati byonna byayogera ne byakola birimu ebintu bibiri okutuukiriza ekyo kyabeera ayogedde oba obutatuukiriza ekyo kyabeera ayogedde Trump Donald bintu bibeera bibiri muganda wange ampuliriza either atuukiriza kyabeera ayogedde oba n'atakituukiriza wakati ng'olumu akyogera wakati mu kutiisatiisa olumu akyogera nga akyogera mbuufu bwa kutiisatiisa Donald Trump mu mbeera yonna mu ngeri emu oba endala twabirengedde muganda wange ampuliza ali ku Pal of Africa Radio twabirabye abasajja buli omu nga munanga yeewereza ebisongovu abasajja buli omu nga awera twagenze okunza olunaku lwajjo munange bwagenze obudde okuwungeera bwagenze okubanga obuwungeera olunaku lwajjo akawungeezi nga ensi yonna muganda wange ali ku Pal of Africa Radio ng'eri ku bunkenke abasajja buli omu gali mukulaba nti ate awera agamba nti byonna bikole buli kimu kyonna kikole naye togenda kusobola kulaba nti ate oba onkuba kyaddiridde omusajja ono omukulu ono omusajja Omumerika okuvaayo n'agamba nti agenda kukuba America Trump Donald yavuddeyo nga ategeeza ensi yonna nga bwagenda okubalula nga bwagenda okukuba muganda wange ampuliza eggwanga erya Iran era n'abagamba mbawadde essaawa ntono nnyo mbawadde akadde katono nnyo Donald Trump tukitegeddeko nti abasajja amaze kyaddaaki wakati nga bayita munda mu ggwanga erya Pakistan Prime Minister w'eggwanga erya Pakistan bavudde bategezeza ensi yonna bagamba nti abasajja bakoze ceasefire ya weeks 2 abasajja bakaanyiza bakole ceasefire ya weeks 2 mu mbeera yonna abasajja wakati bakoze ceasefire ya weeks 2 okusera ku mukulembeze w'eggwanga erya America Donald Trump nga yita ku mukutu gwe ne live ategeza ensi yonna bagamba nti wakati w'eggwanga erya Iran n'eggwanga erya America n'eggwanga erya Israel bakoze ceasefire ya weeks 2 kyaddiridde ensi yonna okubeera nga mukwano tuli ku bunkenke tulinda tulaba omusajja Trump Donald kitagenda okusobola okulaba nti ate mukwana akola Prime Minister w'eggwanga erya Pakistan twalengedde nga Iran emaze okulaba nti ate mukwano yeeteekateeka wabula wakati nga bakoze ceasefire ebitundu ebimu ali ku Pal of Africa Radio ebikompola bikyaliyo eno enkola ya musajja mu Isirairi kyova banga Iran ebadde bagamba in fact bino Iran badde tebyagala ensi yabadde ku bunkenke ng'omusajja Trump agamba ngenda kugibalula ku ssaawa 2 ngenda kubalula eggwanga erya Iran ku ssaawa 2 ku lunaku olwokubiri Trump Iran ng'ebadde emugamba tetwagala ceasefire zo ffe twagala entalo ziggwe nga twagala entalo ziggwe
eno Iran tebyagala. Eno Iran ebadde tebyagala. Wabula sawa zibadde ziri 10 n'eddakiika 47 ezeeno nga tufuna information yetulaga nti eggwanga era Israel bakyakasuka ebikompola munda mu ggwanga erya Iran. Ne Iran negamba nange tojja kundaba, nange sijja kulutumira mwana, nange kankasuke ebikompola munda mu ggwanga erya Iran. Wabula tukitegeddeko nti eno ceasefire ezenga Iran emaze okulaba nti etegeze eggwanga erya Amerika nti China missiles 10,000 era ng'ensonda ezimu zigamba nti Iran bakitegedde nti nabo bali serious tebasaaga. Babadde bagamba nti Iran obalula eggwanga era Iran libalule nga wabadde atiisatiisa, nga wabadde abategeeza abagamba nti Iran bagamba naffe tuli gumite mujje mukole kye mukola kyonna. Balina missiles omutwalo mulamba n'ekitundu. Amerika emaze n'ekizuula abasajja nti bakyali gumite nga balina zi drone emitwalo 4 miramba n'ekitundu nga ziri sited. Babadde bonna amaze okulaba nti bonna buli omu ayimirira ku magulu ge 2. Wakati olunaku lwajjo twalengedde eggwanga bannansi b'eggwanga erya Iran nga Trump abagamba nti mbawadde ssaawa busaawa. Trump yatuuse ku ssa erivaayo n'agamba ngenda kukuba n'abantu ba bulijjo ba civilians, nammwe ngenda kubakuba. Nga Trump era ensi yonna yabadde eri ku bunkenke, na kaakati ensi eri ku bunkenke kubanga ceasefire eno kyangu nnyo giziimuula. Ng'ani agiziimuula? Trump, kubanga ekoleddwa nga basaba n'eggwanga erya Lebanon ewali abasajja abayizibullah nabo balekeraawo bakomye, nga basaba n'abayizibullah nabo bakomye. Wakati nga twalengeddeko bannansi nga bali ku nguudo bali ku zibuliji ez'enjawulo ampuliriza munda mu ggwanga erya Iran nga bagenze mu bifo ebyo Trump byagambye okulaba nti ate agenda kukuba. Twabalengedde nga bagenzewo wennyini. Iran bagamba bannange tuli mu kaseera kazibu nnyo, omusajja ono katwewungu, watya ebintu ebyo n'abikola. Bannansi bagamba eggwanga erya Iran, bagamba gavumenti y'eggwanga erya Iran leka tufe ffenna, leka amalewo ensi yonna. Bagenze ku buliji ez'enjawulo ne beeyiwawo ne bakwata bendera z'eggwanga erya Iran ne bagenda ku bagambye okubeera nukiriya y'eggwanga erya Iran, abagambye okubeera amakolero ag'enjawulo munda mu ggwanga erya Iran. Omusajja Trump yagambye okulaba nti ate akuba, ne babeerawo ne bagamba kakati tukube ffenna otutte, ffenna tukuba otutte, ffenna tukuba otugjewo otutte. Wabula byabadde bibiri wakati nga Trump kisoboka okuba nga yabadde atiisatiisa kuba kino akisobola. Ne bamugamba bannansi ba Iran nti people are willing to be bombed but not surrender to their country. Olengera omutima gw'abantu. Iran emugamba ffe tetwagala, tetwandyagadde ceasefire, ffe twagala olutalo lugende mu maaso. Yabagambye ngenda kubabalula. Iran ne bannansi ne beegatta kitole ne bamugamba jangu otutte ffenna. Abayizibullah ono omuyizibullah eri ampuliriza mukwano andaba munda mu ggwanga eri munange mukwano munda mu ggwanga erya Lebanon. Babayizibullah nga bategeeza ensi yonna, babagamba byonna mu bikole, naye byonna bikole tetuteeka bikola wansi, tetugenda kuteeka bikola wansi, kola kyonna ky'oyagala. Bano abayizibullah nga nabo bagamba bano abasajja babadde bamaze dde okulaba nti beesettinga. Ulira ekyama Iran yakitegedde ne bagamba nti emikisa mitono Trump okujja okuba bomu eya nuclear ku Iran tekisoboka. Kino ekyasawe kiri yadde nga nuclear zirina. Trump wagamba nti nkuba, Trump wagamba nti nkuba. Ba alayi b'eggwanga erya Iran nabo babadde bali steady.
teri muntu muzibu nnyo kamubagamba olunaku olwaleero teri muntu muzibu nnyo mu nsi yonna nga musajja mu Russia Vladimir Putin olutala alubaddemu wakati Putin olutala alubaddemu wakati era ono Trump munda mu ggwanga eri Amerika bamugambye kyogezaako okutambaala okimanyi Iran nayo yabadde yamaze dde okugjayo lisiti yeeze enfo zeegenda okulaba nti ekuba abasajja batuuse ku serigenda mu nuclear war room room management room nga bajesogga bannansi mu Iran twabalengedde nga bali ku nguudo bali ku zibuliji ez'enjawulo bagamba omusajja Omumerika nti kale tubalule ffenna tujjeewo wakati Trump n'agamba nammwe bannansi ngenda kubakubiramu ne beeyongera bungi bano alinga yabagambye nti mujje bulijjo bagamba abantu bulijjo Iran egamba abantu mbeere mu mayumba gammwe twalengedde obunkeeko olunaku lwajjo munda mu ggwanga erya Dubai ngezaako okufuna audio wano naye computer zange ziri busy zonna nafunye ku voice okuva mu mawanga ag'enjawulo mu Middle East okuva bannaffe bannayuganda bali munda mu ggwanga erya Iran ne bannaffe bali munda mu ggwanga erya Dubai abali mu UAE yonna muganda wange ampuliza lwakuba computer yange wano endaga nti engamba Yusufu sooka ondekemu ndi busy nkulikodinga mu mbeera yonna wabula baganda bange abampuliriza twalengedde wakati mu kulengera obunkenke ceasefire eno banaagiteekesa mu nkola kyekibuuzo eno ceasefire kubanga nkugambye ngenza okujja ku mpewo nga munda mu ggwanga erya Isirayiri yo ng'ekyakasuka Isirayiri nga ye ekyakasuka ono Trump nakugamba nti alinako abamubeerako emabega bamugambye nti ssebo lengera ekiri mu Iran gyoyagala okukuba gy'oli mu kutiisatiisa Iran emugamba ffe tebakyatutiisatiisa baganda bange abampuliza omuntu atatya kufa omuntu akugamba oba onzitanzita abo kiri mu bannansi b'eggwanga erya Iran baalaze solida nga gavumenti bagamba muveeyo bannansi bagamba nti tetugenda kuva ku nguudo twagala Trump atuukirize ekyo kyagamba obwana bwalazi Trump abaana bamugamba paka ceasefire weeks 2 era nga tutegeddeko nti ku lunaku olwokutaano ennaku z'omwezi 10 terube lwakutaano munda mu ggwanga era Pakistan Istanbul Islamabad bagenda kulaba nti ate Istanbul kiri mu Turkey Islamabad bagenda kulaba nti ate bagenda munda mu ggwanga eryo babeeko ensonga ze bakkaanya muganda wange ampuliza ali ku Palo of Africa Radio twalengedde mu mawanga ag'enjawulo nga bafunye indicator nga Iran naye esobodde okulaba nti ate mukwana emalirira ebagamba mu mbeera yonna nange ngenda kuba munda mu ggwanga erya Saudi Arabia nga waliwo enfo naye mmwe abawuliriza bino ebintu ababakidde obakizi entalo zino abazitandika ku lw'omukaaga lwe baakuba Ayatullah mujjukira omwezi ogwaggwa bino ebintu bibadde bibasuseeko nakati bibatabudde omutwe ate kati wenkuwingiza mu ceasefire munda bano abasajja batuuse okujjayo ne Qur'ani ne bazisoma twalengedde bannansi ba Iran ku ssaawa zabadde 3 ezeeno nga bali ku ngudo bagamba ashhadu an la ilaha illa Allah wanji ashhadu an la ilaha illa Allah la ilaha illa Allah Muhammad Rasulullah la ilaha illa kufa omanje kitegeeza ekyo nga Iran emaze Amerika yabadde emaze okukola lisiti yaayo era nga Trump agitegeezezza abantu ngenda kuba enfo z'eggwanga erya Iran ez'amafuta nkube uranium nkube zibuliji ez'enjawulo mbajjewo nuclear sites nzikube bannansi ng'alinga bagambye nti mugende ku ezo nuclear sites we ziri twalengedde ennyonyi zibomba B2 bomba ez'omusajja mu Amerika nga ziri munda mu Middle East ziri mu bwengula si mu bwengula bwa Iran wabula Middle East mu bwengula obw'enjawulo
nga ziri ku standby. Twalengedde akawungeezi k'ejjo abasajja Abayisirayiri abasirikale nga bagamba tulinze Benjamin atugambe mu kasuke tuokye eggwanga erya Irani. Bannansi nga bali ku nguudo munda mu ggwanga mpiza erya Irani bagamba la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah. Twagala kufa nga bazze n'engugu abazze ne zi Qur'ani baganda bange abampuliza. Wobeera ggwe bamugamba leka tufe. Tufunye information nti Irani yokka si yebadde egenda okukwata omuliro. Irani yokka. N'ekino manye kitegeeza nti mbawadde essaawa 48 nti enkya ngenda kubakuba. Babadde ku nguudo kakati nampuliriza ceasefire wakati abasajja amaze ne bateerera wansi. Wabula eno ceasefire abasajja bandibanga Abayirani babadde bo tebajagala. Kuwait yaganye yatuusa akaseera olunaku lwajja akawungeezi neegamba omusajja Omerika omanyi kyali bambi tojja mu bwengula bwange. Oman, Qatar bonna baatuusa akaseera ne bagamba Amerika tuyambe tojja n'oyita mu bwengula bwaffe. Brigadier General Musavi yabadde yamaze okulaba nti bavayo bajenerali balangira olutalo olulala nga bagamba this is the new phase of the war. We will double all previous strikes with new launch platforms nga tukozesa Fatah zabadde ziri steady. Khaybar Shekhan missiles bagamba nti babadde bazikutteko. This is the new phase of the war. Byabadde saidi zeeyo ali ku Pal FM ali kukola eri omuntu wa bulijjo. Abasajja buli omu nga yabadde ali gumite. Buli omu nga yabadde ali gumite. Munda mu ggwanga erya Amerika nga bagamba Trump bambi tokikola eki kye tutamanyi kye yabadde agezaako okulaba nti akola wakati nga yabadde asuubiza nti ngenda kubookya. Wakati nga yabadde asuubiza nti ngenda kubookya tufunye information nti ne Iran ne bamaze ne bakkiriza bakanyiza n'eggwanga erya Amerika wakati bona nga badde bali steady ready and steady nga bagamba nti oba tuggwawo tuggweewo. Era ekiro ekyakeza leero balonkinze wave eya 9 yagiddwako engalo. US military strikes military targets on Iran's Karaji Island. Twalengedde olunaku lwajjo nga batandikiddewo okuba ku island ya Iran okuli amafuta gali ne wali uranium. Wabula kino kibadde kigenda kukosa bonna. Babadde bagenda kukafiiramu. Naye mbagambye waliwo omusajja olunaku lwajja olw'eggulo munda mu ggwanga eri Amerika ono representative munda mu ggwanga eri Amerika yagenze ku mukutu gwe n'awandiika n'agamba tetumanyi kiri ku Trump, tetumanyi kyatuuka ku Trump mpola mpola mu mbeera yonna. Era ng'akubiza abagamba Republican colleagues bambi mujje mu DC essaawa zino mu Washington DC tubeeko ensonga ze twogera tukwate Trump aleme kubalula ggwanga lya Iran nga we yasuubiza kubanga kyali mu kwesiikuulira takimanyi. Nga bagamba kyali mu kusiikuula yabadde takimanyi. Abasajja babadde bamaze okumalirira ogenda bafiiririre eggwanga lyabwe. Abasajja Abayiraani ne bannansi twalengeddemu gitaba nga oda ye amaze okulaba nti ate mukwana azikola. Nga basindika obubaka obw'enjawulo babusindikira Trump Donald bamugamba byonna bikole
naye ffe tuli bakufiira wano, ffe tuli bakufiira wano. Kyonna kyonna kyogeza kulaba nti ate mukwano okola, ffe tuli bakufiira wano mu mbeera yonna yonna. Amagye g'eggwanga erya Iran ekawungezi k'olunaku olwajjo gabadde galagiddwako nga gali mu training ey'enjawulo nga gagamba oba byakulwanyisa bya wansi nga tulwanira wansi tugenda kubikola, wabula ono tubitwale mu bintu bibiri nti Trump yabadde tasaaga kubanga ebyokulwanyisa ebikuba eggwanga erya Iran abirina, ekyo tukikkirize, wabula ne gwalumba naye yabadde alisted. Twategeddeko nti eggwanga erya China n'eggwanga erya North Korea wakati n'eggwanga erya Russia babadde nabo balisted, babadde balisted. Entalo kati ziringa ezigendo sirika mukko. Eno ceasefire yadwaliddemu n'eggwanga eri wakati w'eggwanga erya America ne Iran, Israel n'eggwanga erya Lebanon. Lwaki Lebanon? Abayizibullah balala, abayizibullah tubadde tutadde nnyo kamera mu basajja bano abayirani ne Isirayiri, naye wali mu Lebanon naye Mukasimu Ashekhe eyasikira Sabayizibullah Nasrallah ono yabagamba statement, yabagamba nti ffe tuli bagumiikiriza nnyo naye obugumiikiriza bujja kukoma. Juzi we balangiridde yavuddeyo n'agamba nti obugumiikiriza bukomye. Eno Hizibullah ndala era nakugamba nti bino kasita binaggwamukko ebbugumu kasita linaggwamukko bano bajja sigala balwana. Kyova olabanga mu ceasefire America bamutadde mbagamba nono tetumwesiga. Babadde basajja bamaliridde okuvaayo okukuba eggwanga, okukuba zi bridge ez'enjawulo mu Middle East yonna. Babu al-Mandab omwalo baguggale, Red Sea baggalewo, Secret of Hormuz information gye tufunye nayo bagenda kugiggula. Wano omusajja wabadde abanyigidde. Kasoke nkuyo kino nkubuulira ekiddako. Kiki ekiddako? What next? Banafa ba Royal Healers bagamba nti mbeera yonna yonna olina obulwadde bwa alusazi bukumazeeko ebbanga. Alusazi kumazeeko ebbanga muganda wange ndaba. Mu mbeera yonna yonna ofuyisa omusulo susu taggwayo, olumizibwa ng'ofuyisa, amagulu gakuluma, mugongo gukuluma, gakuzimbazimba by'otategeera, genda ogule amajaani ge bayitaaga azima. Baleese amajaani ge bayitaaga azima bagamba gaggwawo sitooko eggwawo lwa kujjanjaba. Mu batawanyizi ba sukaali mugende babajjanjabe, abalina pressure ebizimba aniya bagamba nti aniya awona ku lwa Mukama Katonda. Mu abaami ab'ennyuma mu nsonga ziri muzitegedde balina kye bayita omubisi gwe bayita ogwa Royal Honey. Gunono munnange nga onuuna munuune nuuna bunuunyi mubisi ebisigadde obireke atanaba gukozesaako mukwano simanyi gwe ki kyoliko. Bagamba baleese kye bayita shower gel. Abantu si bangu, mugende bakuwe shower gel, bakuwe busipure. Ajati Takiya waali Sheikh Ismail agamba nti waali genda atannaba genda mu Royal Healers kukujjanjaba bulwadde bwonna bw'olina mukwano. Kisenge okyakaba kisenge nga Royal Honey waali, okaba alusazi nga munanga amajaani ga azima weegali, okaba prostate nga amajaani weegali aga azima. Muganda wange waato bagamba nti balina branch erimu yokka wala abafere. Bali wano ku Namirembe Road ku mafuta ga Lubis, Kazimbe ka Volcano Bus Park, edduuka namba 314. Enamba z'essimu ze zino 0749 96 14 09 oba 0749 96 14 09 ne ku WhatsApp kweri MTN 0779 95 92 45 0779 95 92 45. Belanga teno mukwano banoonyako bakubireko mu mbeera yonna yonna. Wabula baganda bange abampuliriza namwe baganda bange abandaba obunkenke bukyaliwo obw'amaanyi munda mu ggwanga erya Irani ne mu ggwanga erya Israeli wakati nga nkugambe ngenza okujja ku mpewo nga abasajja Yosisi bamaze okulaba nti ate bagirangira ne Irani egamba nayo naffe tukale tugikkiriza naye ne Strait of Hormuz tugenda kulaba nti tugiggula naye si bonna. Baani beegenda okugiggulira? Baani twategeddeko nti wali Karaji Island abasajja abadde batunuuliddewo nnyo
bannansi bagamba leka mutukube leka tufiire wano. Mu mbeera yonna kati tulinze kulaba kiki ekigenda okulaba nti ate nno munnange kiddako. Ceasefire emaze okulaba nti ate mukwano eyogerebwa. Twalengedde obunkenke omusajja bwe yataddewo, omusajja Amerika yatadde obunkenke. Olengedde Amerika mumutegedde, olengedde amaanyi ne waba teyalumbye ne waba kale teyakubye, tulengedde ku maanyi Amerika ge yalaze. Ndowooza tugalabyeko. Yatadde ensi yonna ku bunkenke, wabula yandibadde teyandikubye, mbadde siina suubiri kuba olw'ensonga nti ebisinga babikozesezza tubirabye. Ekyokulala nti ne beyandikubisiza na bano babirina, wabula nkugambye twetegereze nnyo omusajja Trump Donald, twetegereze nnyo Donald Trump ono n'omusajja Putin. Bano abasajja embala gye babalamu omupiira gwabwe basajja bazibu nnyo. Ensi etya omusajja ayitibwa Vladimir Putin abadde tamumanyi nti Putin naye ayina se mu luno olutalo. Okitegeera muganda wange ampuliza ali ku Pearl of Africa Radio mu mbeera yonna kati ntegeeza bannaffe aba Anti-Porridge bakugamba nti mu ngeri emu oba endala mbeera nga ate nno munnange obeekwata ogende wali ewandegeya obeeko obuugi bw'ogula, ogule obuugi bakuwe obuugi obuwoomu okuzaama, obuugi obulungi ennyo nnyini ddala mu mbeera yonna mukwano mu ngeri emu oba endala. Bagamba nti balina obuugi w'abaana abato, bano abaana batasobola kulya bulungi, balina appetite, byonna tebabisobola mpolampola mu mbeera yonna. Bagamba nti genda bakuyambeko mu ngeri emu oba endala. Kakati nno mukitegedde ceasefire yandibanga erumye. Ceasefire erumye mukitegedde ngeze okuva ku mpewo kati mulinde paka kusawanya binaabaawo bitya. Ceasefire yange erumye. Baganda bange muganda wange Mariyamu yali kulaba nti ate ompa ku ssente obaka munange busobodde okulaba nti ate butuuka. Mariyamu weebale nnyo muganda wange Luyirika we bali kulaba nti ate mukwano obikolera ddala mpolampola mu mbeera yonna. Nakato Maayi naye munange obaka butuuse bali kulaba nti ate nno munange nawe obikola mpolampola mu mbeera. N'abalala muli bangi nnyo bali kulaba nti ate mbikola. Mukama Katonda yaba abasiima. Ogamba otya mu mbejja? Ndi bulungi wamma. Oliyo otyo? Ndi wano. Abasajja bakoze ceasefire. Yatubadde atugambye nti ekisaawa yonna amaze n'avaayo. In fact luba lulimi lutiisatiisa mu lutalo ebyaddala ate era naye ebeera one of the tactics z'okulwana. Bonna bukodyo era tebagamba nti Trump munafu, si munafu. Abo bonna ziba tactics. Era yatadde ensi ku bunkenke kuva ejjo. In fact worldwide ensi yonna buli amanyi nti bagobera amawulire yabatadde ku bunkenke. Bazagambye kagulewo bw'otakagulawo era ngenza okujja ku mpewo nga Strait of Hormuz egenda kuggulwa, naye si bonna. Waliwo abagenda okulaba nti bayitawo n'abatagenda kuyitawo, wabula Iran n'Abaisirairi bo zigenza okubona ssaawa 10 nga missiles zikyayitaayita ate nga ceasefire yarangiriddwa. Kati Iran yandibanga ebadde teyagala ceasefire ne Isirairi. Bayinza okuba bati bakyagala naye kakati Amerika yekyagala. Abantu bo baagala kukola bambi. Mu Dubai lwakuba audio ziganye okuvaayo bulungi, naye neyogerezaako nabo baŋŋamba nti bakyakola mu kampani ezimba na Uganda abagenda tebakyakola. Ne mu Iran abantu baba baddengayo nga bakola abamu babatikka. Kampani zaabwe ezimu zikubiddwa, ezimu babagamba muveewo mugende mudde mu mayumba gammwe wemusula mu kootazi zammwe. Kati byonna byonna tubirabye nga biri omwo, naye olutalo lukyatambulira ddala. Kale nze kasigale eno binaategeera obulungi ebyaseno omupiira tusambe. Bannange kambate mubeere bulungi era mweraba Mukama Katonda abankumire atakumira mpeera. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Muka weefube w'okwongera okuweereza obulungi. Puroguramu yo eya Bukuli Butya. Bukuli Butya
tugijjuludde ebadde kutuusibwa ku buli lunaku olwa Mande okuva ku ssaawa 2 ez'okumakya nga kati yakukutuukangako buli Lwakuna ssaawa zezimu 2 ez'okumakya ate olwa Mande ewabadde pulogulaamu ya bukuli butya bukutuusingako banno aba Jolita Coffee Works Limited. Simbe mwanyi oteekereteekera ebiseera by'ebyo mu maaso n'aba Jolita Coffee Works Limited buli lwa Mande okuva ku ssaawa 2 ez'okumakya paka ssaawa 3 tobasubwa. Yita mu sizoni eno n'essanyu okugabana kusa n'entandikwa empya ne Finance Trust Bank. Gwandiba Namukisa agenda okwewangulira ebirabo ebiyitirivu ddala omuli trolley dashes, smartphones